omwana agamba busimanyi bamuggyemu ensigo akakiiko akakulira abasawo ne kagamba oyo omwana alimba bamuzaala n'ensigo emu ate era kyagenze mu byafaayo wano nti omuntu bw'afuna akabenje nga baagala omutunga mu ffeesi ekifo ekikyasinze ennyama kiri wano ku Kabiriizi e Uganda kwe basobola osala ennyama gye batunga mu ffeesi y'omuntu kubanga sawo bagamba bamugyamu ki bamusala akanyama bakasalawa ku Lubiriizi wewakyasinze ennyama ku mubiri gw'omuntu ensigo bazijjawo awali okumpi n'ensigo wano webajja akanyama ke batunga eno ku paati z'omubiri omuntu zaalina byonna ffe bye tuzze tugerese oba bye tumanyi n'ebifo bye tumanyi nti we basala ennyama kyazuuse kati e Uganda wano ku Lubiriizi wewali ennyama ekyasinze oba okuwona amangu gavumenti bwemba mugamba nti mugaba layisensi eza kampani zino ezitwala mu followinga na app okumanya abaana gye baba balazze bwe kituuka okubanga kati mukomyawo bakomye nga bakomawo mu bugubi tebakyasobolayo erika bakomewo babonaabonere kuno bano ate bo balagawa why don't you tell abagenda ate ne muba nga ate mutwala mukkiriza bagende ate mugamba mukomyawo mununudde kati tusiime ki olina fridge eka ogambye abaana nti mugijjeemu amata dadi agambye mugijjeemu amata gafa nti mumaze ogijjamu mugyozezza gwe mami ate okutte kilo z'ennyama 5 zitadde muki amata gafiira mu fridge eno ate ogamba bamaze okugajjamu bagyozezza gwoteekamu ennyama wakakasiza oba fridge namu because ono vulugu kati okitegedde fridge nfu etta amata tesobola kuuma nnyama ice yabikuuma byombi bwe batekyakola ice totutawaanya tolimbalimba nti ojjayo ate okkiriza abagenda so baganda bange mwenna mbalamusizaako mwenna abawangalira mu diaspora abawangalira wano mu Uganda abawangalira abaganda bange abali emubende kibi nnyo ekigenda mu maaso eyo naye tubatumiddeko tusaba Katonda embeera abeere ng'agitereeza mu ngeri emu oba endala mwenna abatulaba mbalamusizaako mwenna mu bitiibwa wonna w'osinzira okubeera ng'otulaba tugenda kuba tuyisaayisaamu ebintu mpola mpola ne muganda wange Ngobi tubeere nga tutegeera ekintu nga we kitambula Ngobi kyekiriwo mu Uganda wendi nze ebyange mbiraba bw'abadde diaspora simanyi oba obadde naawe obigoberera twalina eno ebintu bingi ebyatutuukako teeka liryo lyayita omwana waffe ono Wabuyi najja ayisa eggaali mu basajja bonna abanene abayimbi aine bagamba eggaali emuleetedde obuzibu nejjo nawulidde mbwe eyibanda kyagaanyi naddamu era n'akaaba teyafunye bantu mbwe naddamu era n'akaaba that's what I heard so mbulwa ggaali ye bingi ffe wane bibaddewo naye tubadde tugoberera mpola mpola kati muganda wange ndowooza tutandikire ku abaana bakomawo okuva mu mawanga g'Obuwalabu kumanga Museveni yagaddewo emubende ene abaana bakomawo ebintu bye Dubai solution eri etya ebintu by'omu oba nange solution entuufu erina kuba etya nze omanyi sandyagadde twogere ku kintu how it has happened nandyagadde twogere ku kintu omuganyulo gw'ekintu oba amakulu g'ekintu amakulu g'ekintu ekyo oyinza olowooza mu mbeera endala nti kiryoke nti kirungi okununula abaana okuva e Buwalabu yes abakola ki abagamba nti babundabunda bababonaabona oba batulugunyizibu they are victims now on a foreign land it's okay to get them back that is fine but the problem is mubakomyawo naye bw'otuuka ku kisaawa ate abafuluma bali beyond abakola ki abayingira nze nandowooza nti baplanners ba gavumenti betulowooza nti bayivu mu masuuti gaabwe nga bwe baba
abantu mwandibadde mubategeeza ne balema kwebuuza nti ate lwaki bagenda nga tije bagenda waki wakyamu ongambye ku airport kiri kitya abaana bafuluma I think the number yinzo ba quadruple eyabakomawo kuba n'abakomawo nabo bakumala ku registeringa kubalirira tukomyawo 16 tukomyawo 20 naye ng'ebisatu bikoze eki bifuluma wabula ate no gye balaga gye mujja baki bano so zinandoza nti government bwemba mugamba nti mugaba license eza company zino ezitwala mu following na app okumanya abaana gye baba balaze bwe kituuka okubanga kati mukomyawo bakomye nga bakomawo mu bugubi tebakyasobola ye erika bakomewo babonaabonere kuno bano ate bo balagawa why don't you tell abagenda ate ne mubanga ate mutwala mukkiriza bagende ate mugamba mukomyawo mununudde kati tusiime ki mununudde nnyo tusiime kununula nti mukomezaawo abaana nga bano bakyagenda they are going to the same states okitegera tuwa example enyangu yangu nti example nkuwa eki kaŋŋambe nti olina fridge eka ogambye abaana nti mugijeemu amata dadi agambye mugijeemu amata gafa nti mumaze ogijjamu mugyozezza gwe mami ate okutte kilo z'ennyama 5 zitadde muki amata gafiira mu fridge eno ate go ogamba bamaze okugajjamu bagyozezza gw'oteekamu ennyama wakakasiza oba fridge namu bamaze ogikola ennyama nayo egenda kufiira n'ennyama egenda kufa kati ekibuuzo kigenda kuba guno gufuuse mulimu omupya nga zino project zejegamba nti emirimu mingi gibeerawo naye nga gyakuwaako bantu byakkola nakufunako kasente okujjayo abaana kati gufuuse mulimu zita business now because abaana gye bava ate abalala gye bagenda lwaki temugamba baliyo nti abange tulina abajja eyo naye abajja eyo tumaze okukakasa ebifo bye bakola ki bye bajjamu byo biramu kakati mwe ababadde eyo temutawaana nakola ki kudda katubakwate bukwasi mukuŋŋaanire gundi ne gundi katubakuŋŋaanye tubagabe watuufu kuba waliyo abagenda banange ate kati gobira babooji yes kati goyagala nsiime ki nsiime nti abaana babaleeta ng'abalala bagenda ne bemmanyi bennyini nti ogundi mumanyi yagenze naye gye yagenze bali gye bakola ki gye bakaabira nti tetulina we tudda tetulina ki twagala komawo katugambe nti muzanyira muzanyo kuba birimu ne politics kikulu kyakuba nti jojja abaana olina bokkiriza bagendeyo naye nga namba gyokkiriza egendeyo nyingi nnyo kitegeeza yo minding ku ssente ze bakuwa wano mu kugenda kuba kampani ezisinga zisasula ggwe yo minding nti bo baleete ssente ezibatwala nze bwe banaatuuka eri kuba okimanyi nti omwana bw'atuuka ebweru alina anxiety nti ngenda kukola then n'akabanga ako kamala ak'omwezi ogumu 2-3 watuukidde nti alinamu amaanyi nkola mu myezi 6 agenda realizinga nti ekintu kino akasente ako sandika wadde oba oli awo nandikozeemu ekintu ekampala obudde buba bukoze eki are you buying time for this girl or boy to go asooka abeereyo alyoka ategereyo nti embeera mbi olyoka otandike nawe okuteeka mu lisiti ndeeta ono mbakomyewo because ono vulugu kati okitegedde fridge nfu etta amata tesobola kuuma nyama aisi yabikuuma byombi bwe batekyakola aisi totutawaanya tolimbalimba nti ojjayo ate okkiriza abagenda unless Faruku bono ngamba nti babagambye nti temugenda government eyimiriza abaana abagenda ebweru esookejeyo ne bali kino tuyimiriza esookejeyo ne bali awo waliwo logic it is understandable naye ono vulugu bagenda bano badda abagenda balagawa ate bagende are you telling me you have money to are you telling me you have a prepared budget eyokubeera nga buli saawa ojjayo bosikayo unless you tell me nti eno project kati ey'okujjayo ki abaana nti bano the more they send the more gwe gyofunamu mukola ki mu kubajjayo unless ng'ekyo kyonga because guno gusobola okufuuka omulimu ogutagenda kuggwawo okitegete nti kati tiimu ejjayo komiti ejjayo abaana kati tulinayo abali e Dubai bwe bati
tulina akakiiko kali awo kati tulinayo abali ekata bwe bati kati Saudi ate twazudde gye twali twakajje 16 waliyo ana amalala unless ng'ogamba bwe kirabika gye tulaga eyo muno bwe kifaanana era bwe kiri kati gye tulaga nti mulimu kati waliwo kati omulimu agenda okujjayo abaana yes otherwise bw'ongamba nti okikola mu kuyamba ggwanga logically ekyo tekigatta kati solution kubanga Barack Obama bwe yagamba nti abajaasi baffe bagenda kuva Afghan Trump n'atuuka ne bavaayo ate tewalaba nti bava Afghan nti ate katusindika turupu endala so bakola tukozeseko ne bwe example obulala obutonotono obunafu at least balemaani bwe basobola otegeera nti bwe tugamba nti tugenda va Congo tuvaayo ate tusobola kungamba nti tuvaayo ate tulinayo battalion egendayo bwe kiba kyawedde kyakoze eki kyawedde Amerika bwe yamala okujja okutataganya Libya n'okugikola ebivulugu byonna byagikola ebabba ebyebabba bwe yatuuka time ng'eyagala ovaayo yatuuka n'ekola ki nevaayo nebaleka mu chaos ate kati toyinza wulirayo programu ndala nti Biden agambye tulina troop ezigenda Libya kyaggwa kyakola ki kati bwe muba mujjayo abaana nti babonaabona mubajja bweru ate temutugamba nti ate waliyo abagenda balagawa unless ng'otugambye nti guno mulimu ngobi bana abakomawo tulina assurance tebaddeyo simanyi kubanga nabo asobola okukomawo wano neyetereza nagamba nagenda luliwa Saudi naye ate bangambye Oman kiggwa nti wali beta naye naakola ki ate era kyasobola okuddamu akole ki n'anoonya kampani era neyo embeera okyayinza okuddamu giraba mu maaso nti omuntu aveeyo leero omulabe ku NTV tinakamate wayite emyezi 8 ogambe nti sinakamate bamukomyawo luli ate yazeeyo binadde ebyo kisoboka because kubanga ne wano nawo tewali mirimu yes n'oli asobola omukubira eyasigalayo namugamba naaka wagenda munnange kati munnaye tulinayo eno ekintu mwe tuli kitambula era naakajja kukola naaka n'ateekamu eddala kati ate owulira investigation nti abaana be baleetanga abamu baakomanga e Kenya ne baddayo ne babaza ogwokubiri ne babaza ogwokusatu ate oyo omukulu naye aveeyo owakakiiko eyakola ogwo ogw'okukola ki ogw'okugjayo abaana agambe atya agambe nina we natumanga obutumi nange saatuuka ate gundi muhakanizi yabagamba atya ne gundi ne Kasaiji gye biraga eyo nti biliyoni zakomezitya tetwali mu ofiisi gye biraga kati gye tulaga nti gwe tuwawa projekiti y'okugjayo abaana simanyi biki nti alinamu double figures kati omwana ayinza okubanga tiketi okuva Oman yammeka gwatambula tiketi y'Oman simanyi teri mukamu plus awo kale tugambe nti kamu kitundu oyinza otuuka myaka eyo 6 ne bagamba nti buli mwana yaviirangayo miliyoni 6 Oman anti kuliko facilitation kuliko chai mu lugendo awo kisoboka vaawo bayinza otuuka nti ne trip ezimu twabanoonyesanga Bombardier ate Bombardier ogimanye eyinza opakingamu e Rwanda nenywa ku mafuta nga gakendedde nti expenses e Rwanda mu hotel buli omwana eomaani gwe twasikayo twateekamu miliyoni 6 nga yagenderemu 9 ebyo tusuubira obiraba anti because you are removing as others are going kitegeeza ab'okujjayo bakyajja okimanyi no game esobola obeerawo paka yes omusajja ali mu project n'agivuga paka nkugambye wano wajjawo ebifo bino ebikebera obulamu bw'emmotoka byali bizze kulaba bulamu bwa mmotoka eryoka egende ku kkubo naye nga nze nawe tukimanyi nti emmotoka lweva mu garaji obulamu lwe butandika okkendeera paka ku ddeeti eno gye bakuwandiikira kapapula eryokeddeyo kakitegeeza tewandibadde emmotoka etambula yakebera atya nti emmotoka nti kati eno eri seeti okugenda ku kkubo naye ng'osasuddwawo wali emitwalo ba 6 oba 12 eyo kisitiika ne bakikuwanga UNBS nti kati eno eri ku kkubo esaanidde kati okukebera ssente sitiika gye bakuwa ssente ebyuma ebikebera n'abakolawo ssente kati solution erina bbeere kati twafunye kampani ezitwala abaana ze babaggala gavumenti etugambye nti eggaddewo kampani ezikola ki ezitwala eri eyimirizaamu esooka esindike komiti emanye lwaki abaana bakola ki
tulina okutunuulira kampani zino ziyambye ku gavumenti ku kyemirimu. Gavumenti ekkiriza obeegaane, gavumenti bagiyambyeko. NGOBI ulira abaana abali eyo abafunye emirimu. Nagamba luli nti ensi bw'etuuka nga the best export you have is labor. Ensi eba terina economy, ensi eba egwa, ensi eba teriiwo. You can't have your best export as labor. Tuweya. Anti labor tuweya. Kisinziira. To the Arab world. Nga kyekyo kyati kye tuyimiriddeko. Kyekyo obusuubuzi kye tulina gwe n'ogamba nti bayambye gavumenti. Mpozi bagiyambye mu bulagajjavu. Anti bagiyambye okulagajjala. Kampani zino tuweyinge kampani zino. Emirimu gye zicreatingidde abaana vis-a-vis gavumenti kyerinawo ku ground 18%. Kitegeeza ziyambyeko 82 tezikoze. Zikoze 18%. Kale ziwadde emirimu 18%. Kubanga abaana businga bali baweebwa emirimu gw'obadde Europe, ogenda America n'ewalala. Bameka abayaninga okudda. Ewa. Okudda e Uganda. Ng'ali luddawa. Ng'ali America. Ng'ali Netherlands. Ankubira essimu. Ng'ayaninga kudda Uganda. Ng'ayinza n'osaba obuyambi nti mutuyambe mutunone mutuze e Uganda. Ng'ali luddawa. Ng'ali Germany. Samulabye. Ali Munich agamba bannange gavumenti ndi wano Berlin nga bwe mundaba munyambe njagala kudda Kampala. Bantulugunya. Munkomyewo. Era bw'abajyali yeekweka ne kamera. Samulabye. Taagala na bamanye nti gyali. Kyekiri eyo. Lwaki bo tebakaaba? Obulamu bwanjawulo. Okitegedde? Kitegeeza ne Leba agenda ye ali necessary. Ali wanted. Kati eno gye tukazuka abaana baagala basireevu, baagala organize, baagala bintuntu bwe bityo. Balina kye baagala ekirala. Simanyi. Pozi etteeka lijja tusaba obujulizi. Naye nga abantu bangi wano bazza abaana baabwe nga postmortem zaakolebwa nga tebamanyi oba omwana awera. Omwana yagambye era ebyo oyogedde ne ku byagundi. Nawulidde omwana agamba busimanyi bamugyemu ensigo. Akakiiko akakulira abasawo ne kagamba oyo omwana alimba bamuzaala n'ensigo emu. Ate era kyagenze mu byafaayo wano nti omuntu bw'afuna akabenje nga baagala omutunga mu feesi. Ekifo ekikyasinze ennyama kiri wano ku Kabiriizi e Uganda. Kwe basobola osala ennyama gye batunga mu feesi y'omuntu. Kubanga sawo bagamba bamugyamu ki? Bamusala kanyama bakasalawa ku Lubiriizi. We wakyasinze ennyama ku mubiri gw'omuntu tamangu. Kati akakiiko kagambe kati yazaalibwa n'ensigo emu. Kati ate omwana yamanyi ki? Yagamba yafuna akabenje nazuukuka okudda engulu ng'ayinemu nga wano Yesu watunge naye nga wano basazeewo. Ebintu by'okusala ebyo temubamu consent kyakkiriza. Basala bwe baagala oba ndowooza engeri gy'abatategeera bano abantu be basayininga nti bakole ki? Kuba bwe bagamba nti waliwo nawulirako nti bagamba tumusabye tugijje kabina oba bibeera bitya. I believe abantu bo basobola okukola ki? Ne basayininga okugamba nti abamu bakole kino oba kino. Naddala kati ng'eri eri mu bazungu bo teri kikolebwa kalubeere lwala nga bwawulira Bob Marley yagamba tebansalako sisobola kufa nga sikyawera mubiri. N'asalawo kansa wakiri ya mwambale. Ye alina right ekola ki? Naye wano nze manyi nti wano kisoboka omuntu omusala obusazi awantu wonna ne bakola ki? Bagambe mbu basala wano. Naye kye nasinze otya ennyama ekyasinze ku mubiri gw'omuntu eya spare eri Kabiriizi wano. Kumpi n'ensigo. Nga wano ensigo wezibe. Nawulira ne poliisi ekonfaminga nti omukulu yazaalibwa n'ensigo emu. Kati agenda vaasingaani. Awo tolina gw'ovaasinga bw'oba wazaalibwa n'emu. Kyakite n'eddwaliro alyetondere. Amanye nti yayiikuuka ennyama wano alinga ffe abanene. Yayiikuuka ennyama wano bagisazeewo ne bagiteekawo. Yeetonde. Yeetonde.
kati agenda vuganya ani kuba abakugu bagambye walizalibwa n'ensigo ne police eba defending kakati awo ndoza basawo ovene ku malwaliro kakati ebintu webitambula webitambula nyama yo yakuyambi kakati njagala solution ye Dubai tugende ku file endala solution ye Dubai government erina kola ki bwe bateyimiriza kubanga bagamba wocheri neno abana je mubazza nayo emirimu akuna government bwe bateyimiriza bagenda esooke noonyereza eri lwaki abaana bavaayo teddamu kujjayo kubanga bejjayo bebaddayo ate ne mubejjayo mujja kubaamu ddala abakola ki abaddayo kati omulimu guno ogwaze ogw'okujjayo kati tugenda kubeera guloting bwe baba tebasobola kuyimiriza bagenda na kumanya lwaki bali bavaayo because kyangu nnyo temuvaawo we muli twazudde awalamu katujje tubasengule busenguzi tubateeka awala kuba tulina eno n'abavaayo bagenda eri awalamu but you're removing from Oman, these are going to Oman. You're removing from Dubai, these are going to Dubai. Tewali kye bakola. Yes. Balimba. Kubanga kati eri gye bava bano bafiiringa bali bano we bavudde. Si kyoliko? Era kati bakunona yo nabali. Bali mu kufiiringa. Era n'abaana bagenda kati bali hopeful bwe bigaana batunona. Kati awo tuba tukola? Nze ngamba government ekuyetinga emirimu. Ewaka. Bereeta ebalage tigwe nakalema ddawali nalweso gundi wali simanyi kivumbi ddawali ng'emirimu wegiri because era n'obasikayo n'obazza wano amanyi ogasomye bulungi namyalo tolina kyojja kukolawo wano kubanga era omusikayo eri mu ddungu omuyingiza wano naye era ne wano tewali kiddako kituufu solution si kuba kusooka kuyetinga mirimu wano naye jejiri ate ng'ekituufu wano Faruku kankubulire wano ffenna tumanyi kye tusobola okukola tumanyi buli region kyesobola okukola tumanyi how productive we can be tumanyi buli kimu lwaki bifudde gavumenti weri esobola okwanukula ebyo buli region emanyi kyesobola okukola obulungi ennyo Eastern emanyi byesobola okukola ne bivaamu ssente ne biyamba bulungi nnyo Central bamanyi bye bamanyi ng'ate muggyako omusolo ogumalira ddala okusinga okukwata abana abatembeeyo abajjanga nabo beeyiya kulaba mwana bw'asoma ne Western ekyokola ekimanyi buli region emanyi kyesobola okukola ne kivaamu ssente ekimanyi bulungi kyova olaba n'amata kati waleka tugambye tutya ongambye otya bagateke masomero bagatwala mu masomero abazadde kibere mandatory okukola ki osasulayo batandika simanyi njagala tugende ku Mau owaye Mau nawulidde nti ate Mau ate endagaano gye yakola ne president endagaano gye yakola n'omukulu ndala anti Mau kyekigenda mu maaso Mau onyinza omufaananya oli musajja waffe gwe twali twogerako luli Kibalama eyajja gwe baakubira essimu nti waliwo wali ow'okujampinga genda omujampinge n'agenda n'ajampinga bw'amala ojampinga ng'amanyi nti oli gwajampinga ajja mutwalako bwe yamala ojampinga gwe yajampinga yakumamu n'addawa nadduka nti go jampinga abadde emmotoka etunudde Kampala ali Lugazi gwe n'ova e Kampala n'ogenda n'omujampinga kati bw'omala omujampinga ye n'agikuma n'agizza ejjinja ate nga gwe tolina akuzza Mau kye yakola afaananyemu Kibalama kubanga Mau yatubuulirako NBS nti alina endagaano gye baasayininga gye bayita memorandum of cooperation nani ne Muzeeyi Museveni naye nga ye Muzeeyi endagaano gy'alina eri memorandum of coalition kati Muzeeyi endagaano gy'alina ya Mau kumwekulubeesaako Mau endagaano gy'alina yakolagana naki yakolagana ng'omu alina yakukolagana omulala alina yakwekulubeesa naye nga basayininga eri emu nga basayininga y'emu example nyangu nti nkuguzizza ploti nkuguzizza eka 4 nze ne sayininga nti nkuwadde eka 4 gwe no sayininga nti oguze eka 6 ffenna tulina endagaano nfu naye omu ku ffe amanyi nti yafunamu
Okitegedde ebiseera ebisinga nze atunze wuliriza bulungi nnyo muganda wange Mao yasayininga endagaano yagula eka 6 naye nga yamutunza 4 kati omu yamanyi entuufu ze yatunda eyagula naye akyamuka ne ze yagula okitegedde Mao alina memorandum of cooperation ne muzeeyi kati memorandum of cooperation bw'omala ogisayininga ate ne bakuwa omulimu ate oba ofuuse mukozi kina kunyonyedde nti bwe tuba ba director tukoze tulina initiative gye tukoze ne tukola company ne tuba ba director omu bw'afuuka manager n'atandika management aba mukozi w'oli omu okitegedde omu yandibadde management nga kivudde mu kukkaanya naye omu bw'agamba nti director gundi ate yampadde ki ekifo yampadde ekifo olwo n'obwa director bwe buba bukola ki oba mukozi bubuusibwa kasito ofuuka manager oba otandise okukola ki otandise okukolera oli kati temusobola kuba na cooperation ate gwe ne bakwapointinga kitegeeza oba ofuuse employee kati okozesebwa kati kitegeeza gwe wandinyambye n'onnyonnyola balina memorandum of coalition memorandum of cooperation which is being practical now kati kitegeeza Mao akolera kati bali mu coalition tebali mu kolagana beekulube oli yeekulubeesa kwono ono kyeyava yamuwa omulimu kati endagaano zino wongamba nti kati ate tukola oli atonda eka 4 oli eka mugamba mutunda ettaka ono nasayininga ku ndagaano ng'agamba nze ntunze 4 ate oli n'agamba nguze 6 endagaano eri emu asooka obba omutuufu yani omanyi asooka obba omutuufu ye nannyini ttaka eyatunda kuba ye yali alimanyi ekipimo ddala okitegedde ono agula asobola olimbibwa naye nannyini ttaka yali alimanyi ekiki ekipimo era bwe kubaako omukono okwono owa ntunze 4 eno ye ino sooka okonsidaringibwa kuba yamanyi ebipimo kati kyekimu so kati oli ajubilatinga ne ploti ye ne eka z'omukaaga naye ng'ekituufu ono yatunda akimanyi nti bwe tuzipima ziri mmeka 4 era ekipapula kyange kyekinaakola ki kyekinaayimirira atunze 4 taba muyaye ate kati ogezaako kugamba ki ale kakati ge muno wagamba nti nze nasayininga ku ndagaano ya eka 6 gwe n'omugamba yeesomanya mukulu naguza eka 4 zipime pima ate gogamba wangamba 6 ani omukyamu kyeyavudde abagamba nti obyogera tabimanyi ate kasita akukola ati oba owedde kati ate ani agenda okudifendinga nti obimanyi eyakuwa omulimu agambye byogera tobimanyi n'endagaano togimanyi kati oba obanjani n'endagaano togimanyi linda kugoba oba linda kutuma naye kimanyi abamanyi Museveni mu Uganda muno batono abasinga tetumutegeera anti abasinga mutegeera linnya temutegeera muntu Manyi Museveni mwe muyita ki Museveni ne muyita ka Museveni ne muyita Bosiko mwe mumanyi linnya ye kennyini temumanyi naye nga ali very practical kuba yali practical ku buli kimu n'abasoma abagira waatyo ate wasoma ki nga tosobola kwekozesa wasoma ki nga tosobola kwekozesa by the way level y'obuyigirize tegaranti nga kutegeera ekitegedde Bwebweni yasoma ki drama party president Bampuga si mwebali Balubonge yasi mwebali level y'okusoma tegaranti nga kutegeera esobola okwongera okumanya naye okutegeera naye okutegeera kuva mu kufumiitiriza n'okuba calculator mu mutwe noga it is this machazi bagambye bweba kati Museveni adda kuba ebyo byonna embiri geva ku gundi nti nze alabika akomawo kinaava mu bo
kubanga byali mu peaceful transition of power si biboze ebiveeyo mu ndagaano ezo aganze ebintu byoyo omukulu sinna bitegeera asobola transferring era because ife abakkiriza mu Katonda era abakkiriza mu real life tukimanyi nti teri mukulembeze awangaala singa bafuga taliyo okuleka ng'omumanyi nze mmanyi Katonda eka teri mukulembeze akola atya awangaala singa bafuga so there is going to be transition twandimulaba ojja muŋŋamba omukulembeze yawangaala n'asinga bafuga tujja mulaba taliyo tabangayo Katonda yekka ebadala era oli ne bw'awangaala n'afiira ku ntebe bafuga abalekawo yes kateri mukulembeze awangaala singa bafuga nze ffe kyekitwawula ku mmwe abalowooza nti force mbwekola nnyo mwe mwakitegeera nti omuntu tasobola beerawo paka tasobola kuwangaala singa bafuga ne mumuleka ne tugamba Katonda bw'aba bw'atyo bw'agambye tusooke ekya Katonda ffe ne tubeera ku saidi ki mwe ate anti mwe anti mwe mulina maso ate mwe anti mwe era mwe okitegedde muhoza aliko ki namulabya Arua kikyatambuza chairman yagenze Arua abaana bangi batandise okugoberera batandise omugendako anti chairman omanyi yategeera nti generation jajjamu ya muliro kati ne yejja eri gye yali abeeranga musirise tebamanyi kyemukwatako biki corporate najja ku social media kwali Twitter wako Twitter n'atandika okukola ki obayingira emitwe okitegedde kuba kimanyi nti you are violent so you need to be provoked okitegedde kyaliko kati he came and he started behaving your way until you say it is social media now so I'm here now kyaliko kati Arua ali kuki Arua bagenze kola ki celebrating bwajjeno waliwo ekirala oba campaign zatandika nga tetumanyi simanyi bw'okiraba naye celebrating bwajjeno kati ye kyava abalumbira eno akimanyi eri bajja move powering ku Facebook n'ebirala Facebook tabasobola video live koma gundi gundi gwe okitegedde kati eri Mose yaddukayo ye bw'alonkinga ku social media nga netteeka lijja mwe basooke babateminge abawalabuka kati mudde eno bwe muba munasobola ebyobwongo naye n'olina typinga kati typing ebivumo ebirungi tobisobola naye Twitter yanaagira Twitter kiggwa Facebook wano wabeera aba yagala penetrating feet ayite wano ku Facebook wano teyeetaagawo amanyi ground etali yiye akimanyi nti eno si yiye ayitawa teyeetaaga ku encounter ya wano ayita eri okitegedde but as we talk now he's a social media person now kati kyaliko era mwali era abali mu mitwe kati agenza mu mitwe gyani egy'abalunzi opposition and government mwali so kati transition mugisuubire ejja yagenza Arua alambule ku bantu be abeebaze okumusabira babasombye busombi kipya ekyaki I thought it was that trend eyaki yokusomba abantu mbo basombye basombe it is normal kyandibadde nenga kisoboka anti kyandibadde surprising nga Bobo ni yakikoze kumuozi were you surprised muozi nedda muozi era kyan surprise nze muozi aina abantu taina anti were you surprised okubazomba nade manyi aina opposition nade nina mbadde manyi aina amaanyi bwe babanga yabasombye ago simanyi ago kubasomba simanyi amaanyi g'abantu gabeerako we bagamba mbu yasombye basombe Salvador bavudde Kampala ati bali ku mirimu Salvador omulabe bali ku mirimu
Salva dali ku gali ya mozi. Ogenda ba surprise. Egali ya mozi liko bani. Bana bali ku gali ya mozi. Kasita bino bibeerawo. Bani abali te walaba ku podium gwe. Etteeka lyazze. E Junior namulabe ali ku gali ya mozi. Yazze. Podium. Kati brand white ompya. Ye brand white ompya. Bikola. Anti kati bagenda kubuza gwompadde. Yes tuli ba boy, tuli ba bade twebongako nayo ompadde. Gugenda kungamba nti tolina kyo. Katulinde 2026. Yes. Fetulinze 2026. Nayo ogenda ba surprise kubagenda omubeerako. Ebyadda. Akitegedde. Banna. Yeah. Tulinde 2026 lwabe ekijja. Njagala muganange tumalirize. Kalisoliso wa government IGG agamba nti omuntu nagwe tukutenga basere za government na yagamba kyandibadde kikola boyewaayo n'agamba banaye nazibba zizino nzikomezaawo omuntu ne tumusonyiwa singa boyewaddeyo bwe bamunoonyerezaako n'azuuka nti yazibba nze nandi sigamba nti ateesezza bubi naye tateesezza bulungi nnyo atya omuntu bw'ababbi sente okuzikomya nga kitegereke sente abbi era bwe ekibbisa omuntu sente tazibba nti n'azigaba azidivatinga bwe ziba zibadde za luguudo ye n'azizza mu mbuzi ze oba mu matooke ge oba mu bbaasi ze okitegedde kitegeeza omuntu adivatinga buki budivati ennyumba ziri awo mu kyanja ggwe ogituna n'ogamba oba mulimu nezirimu lifuti nga ya fulezi mukyanja omu nga ya fulo bbiri naye ngeri na lifuti yagundi no ina ze nalabe zirimu ennyumba erimu lifuti yaki fulo bbiri basajja bakoowa va kweno gye wansangako eyo ya he's not even a political person mukozi wa bibya naye ziri kyanje wano apartment okitege so kati kigamba sente tebazibba olipo baga yabba sente teyazibba n'agenda mu bbaala he diverted the money from going to the people ab'emu ddwaliro oba abalwadde ba kino n'azitwala mu apartment n'azitwala mu nte n'azitwala mu bbaasi kitegeeza sente ezo zikyaliwo mu properties bwaba basobola ozikwata ne bazijjayo yes bazikwate bazizze by identifying properties z'omukulu ono sente bazikwate bazikole ki bazizze naye tasonyiyibwa asavingeyo just bakendeeze nti omuntu gwe tuwambye ebintu bye ne tukomyawo ne sente asavinzeyo ekyenkana ki bwe kiti naye tegube mudido nti omuntu ajja kubba nti simanyi bakwate ebintu bye simanyi sente bazizze nti balyoke bamusonyiwe kitegeeza nti gujja kufuuka omuzannyo between ba perpetrators ne court nti omuntu abbye olunaana kizuulwa nti abbye bina atemerako ono nti azze ebina azze sente ze yabba abonerezebwe ekibuuzo kiri nti IGG nga ateesa ekyo ababbi abamanyi era abasobola kubanga ffenna tukiraba kiri practical ekyo si kibuuzo Faruku kyakumbuuza nti gw'ogamba ki ku ekyo kyeŋŋamba ky'ogamba naawe ogamba bazze si kyogamba wali agamba nti zibule bazireke ffenna tugamba bazze naye ekikulu kiri nti tazabuza azze era abonerezebwe naye abba omumanyi gwe gwogamba nti ono yabba sente za gavumenti omumanyi era omusobola ffenna tukimanyi babba ffenna twagala zidde naye ababbi tubamanyi oba abamanyi betikami oba abamanyi bw'aba alina baasobola kitandikirewo bw'aba tabamanyi ayogedde yeebale kuteesa agende ku kirala ayogedde yeebale kuteesa agende ku kirala nga programu zonna tuzina Faruku nga bonogamba nti Uganda okutereera twetaaga ki Uganda ofuuka productive twetaaga ki programu tuzimanyi era tuba tuzimanyi the issue is do the people that lead us want to do that? They don't want. Are they willing? Tebali.
buli saawa tuli mu transition, buli saawa tugamba omwaka gutuukira guno, omwaka gutuukira guno. Kyekisibye Uganda ddala ebyaddala nga kati ngo bituve mu kugira kyekikutte Uganda enkalu, Uganda etatambula kubanga nze ntambuddeko at least Uganda waliwo ebitatambula bulungi. Ati si waliwo bingi tebitambula bulungi mu butuufu. Naye nga kiki resources ze tutalina, ekisooka abantu bebatawa misolo, ekisooka bukulembeze kubanga byonna byensobola mentioninga under that biri under ki leadership, bukulembeze. Bukulembeze, ensoma kiki bukulembeze. Ensaasanya ensimbi kiki bukulembeze. Kati byonna buki Why? Mubende bajigadde. Mubende bajigadde. Kasanda, Chenjojo. Yeah, it is. It is understandable. It's a normal thing. Necessary. Na kisobola ba necessary olwakye twakavaamu. However, Ebola, it's coming to us on a 5th edition. Yeah. Si kizibu kye twali tetumanyiiko. Ebola yajjako nga tetumanyi nga COVID bwe yajja tebaggalawo. But still twakola ki? Twasurvivinga. So nze sandyagadde kibeere nnyo mu mawulire na kuweesa nnyo bantu ssente mpitirivu kibeere mu mawulire for the health concern. Naye si kubeeresa mawulire nti kati lockdown saawa yo nejja wano saawa. We've ever had this thing mu mbeera nga tetukimanyi nekikomawo nga tumanyi nekikomawo nga tumanyi nekikomawo ogwokuna nga tumanyi kikomyewo ogwokutano nga tukola ki? Tumanyi. So gwe bya lockdown tewabyagadde. Just kukuuma buyonjo bantu basigale mu business zaabwe, kukuuma buyonjo kwalatinga muntu because it is a treatable disease though it kills first but it is treatable na bantu basembereza buyonjo na kukombatinga wali obulwadde kyokka. Ekyokusiba abantu kibuzibu kyokukirimu oba ogamba nti kyabadde tekyetaagisa because we've ever lived with it. Have you ever had a lockdown because of Ebola? Simbala sijuulirangako. Tuyinza obba yaliyo. Oyinza obba yaliyoko. But it is not something that should go to this district, to the other, to the other, to the other. Bano abalwadde Ebola batono nnyo ate Ebola takwatanga COVID. Nti wetubeeredde. So kyadde kirina kukolebwa kitya? Kujjanjaba baliwaawo na kuongeza buyonjo alertness. Sensitizing abantu. Kuba bulango mugamba abantu radio TV ba YouTube abaani buli omuna abantu banne babeera ate mwete baagala bakozesa nze bansobera. You talk to millions of people on a daily but bastickinga ku bintu byedda. Njagala tumalirize serikali kuki teeka lya nsereko buli kwata kati dungi nnyo naye ate mpulira akutisatisa kungi oli agira ati nja kusiba nja kutwala biki bye bakonyeeko sokonyonyole abantu bange biki nsereko bye yaleese etteeka lya tulimenyemenye biki nina kwogera ki? Olina okwogera ekintu ekitoofendinga muntu nga in the context nti bwe kiba kimwofe sinti ebibi tetubyogereko tubyogerako kandi kati ebibi tunabyogera tutya? Olina okwogera ekintu ekitoofendinga muntu wulira olina okwogera ekintu ekitoofendinga muntu unless ng'olina obujulizi nti ne bwe kiba kimwofendinze obujulizi bwakyo buubuno. Andi gwe kyolabanga ekitoofendinga nze kyenfulumya gwe ku sayidi yo bayinza okukumamu omuliro ne bagamba ekintu ekyo kikwonoona. Faruuku ng'oli kubukedde wabbayo miliyoni 2 oli n'ayogera kyogedde era awo nkutwala okitegedde nkutwala n'oba obujulizi kikuluma kinnuma obujulizi bwe buno nti omukulu oyo yazibba. Kati kitegeeza nze ndi mu tteeka yadde kikulumye ndi muki ng'olina obujulizi nti nazibba kuba obujulizi mbukola ki bye baagala ebyo mbulina. So tebaganye nti towalampa gundi muwalampe ng'okakasa. Baagala kulemesa sayidi emu. Si kulemesa Faruku kino abatasobola makooti Faruku baagala kugira abatasobola makooti kino kyoka abantu bawansi kino kyoka nkubulire Faruku kiri kiti kankubulire ekintu kimu social media came naye njagala tukkirize between me and you
nti we were not ready abasinga mwabali mu mawulire oba ababadde mu mawulire ebbanga mwali mukimanyi era mukimanyi how to handle mumanyi n'amawulire nti tegaapologizinga bwekiri gaeditinga ne gakyusa bukyusa bwekiri nti tukilarifayinze nti tukyalinda obukakafu okitegedde kati mwenna mukimanyi nti abaana bano abaagwa mu social media oba abaagwa mu byamawulire bangi kati bali fake okitegedde waliwo ebintu ebyokuyimiriza ebituufu Faruku omanyi abaana bangi nga babatiisatiisa buli saawa ekisajja kigamba ngenda teekayo ebifaananyi byo mpozi ng'okomyewo mpozi ng'ogizeeko bwoti ngenda teekayo ebigundi byo Faruku nina abantu boyogeddeko nabo ng'owulira omuntu obwongo tebukyategeerekeka naye nga n'essimu agitya social media n'essimu agitya ng'evuga ne bano bankubidde kati balabika babitegedde ne bano waliwo gwe nawulira nangamba nti bakuba bizinesi yange nali nfudde ku social media Faruku gw'ogamba bugambi nti bakutte n'omwana w'essomero omanyi kyekigenda omanyi message z'ofuna n'abaawo ababadde baludde okwogera naawe nina bano baganda bange ani Jakana ne Kankaka ebintu batuuseeko bimanyi singa baatuula wamu ne boogera bokka omanyi singa balina we batuuse oba we baatuuka naye kati okimanyi buli omu alina vyo yeye nakiraba nze mmanyi kino nze mpulira kino nze ntegera kino nze mmanyi kino social media where is politics there ate bivaawo okitegeera kati if this law nze nzitunulira mu context ya kuteminga wrong journalism ne impersonation buli omu abadde munnamawulire kati buli omu kati yafuuka buli alina essimu abadde munnamawulire naye nga bwe kiri si bwe kirina obeera ng'olinga ngamba wabeerewo abatuwa amawulire nga batuufu era wabeerewo abe publicizinga nga bitegeerekeka nga bisaana freedom of speech si gye balinnyako eyaki eddembe lyange ery'okwogera mu buwaayiro obulimu wawuliddemu nti temuddamu kwogera nze nkubuuzizza anti byenjagala okwogera olinga ngamba ssebo ebyo tobyogerako ensi ekwagala wano gwe gamba nti Museveni afuse omulambo gwa Cipriano Mukama ng'obukujulizi obukola ki tebannakugaanako byogera nti gundi yawadde gundi obutwa twewolamini bwe yagamba nti I can give you freedom of speech but I can't guarantee freedom after speech I give you kyakola I give you freedom of speech but I can't guarantee after speech of your freedom after aba ategeeza kyoyo gwe yogera n'obukakafu bwe bukulema tigundi wamuwadde obutwa laga bukaka toyogedde kibi obutwa obujjawa okitegedde awo obuzibu jjojja obutwa gwe jjojja facts eziraga nti yawaani obutwa yawagundi obutwa bana ate twetaaga n'okula ne bwe tuba tuzze mu bya politics twetaaga okula Faruku obwongo tubuggyeko wano awali besiki yes waliwo ebintu ebibeerawo mu campaigns and what n'ebituuka ne biggwa kati sawa yakupulaninga libaddewo balongoosezza bataddemu nnongoosere balongoosezza why this time ate bagamba mbu 2026 okimanyi gundi oyo ye kennyini victim ani Nsereke yalireeta how ekivubuka kyava gye kyava nekijja nekigamba mbu Nsereko muganda waakyo kitabanyi kyani kya Muzeeyi Nsereko ojjukira ekivubuka ekyo nalabako emboozi eyo kyali eyo nga gundi akyaliwo yiga kwebyesi eyo biki bukedde mbu kyani mbu mwana wa gundi nga bagenda mu kalulu okitegedde gundi n'abagamba bintu ebino banframinga naye kati Faruku njagala mbuuze gwe bw'oba nga nze ndi muganda wo nga taata wo yanzaala mu mawulire nzijja kunoonya ggwe anti oba wadduka Muzeeyi Nsereko yazaala evvubuka liri linoonya muganda waalyo linoonya yalizaala bonna obanoonya osobola onoonya obwoluganda lwo osobola onoonya taata omuvubuka oli agamba taata wa Nsereko Muzeeyi Nsereko aliwo yamuzaala alina kunoonya Nsereko muganda wo oba taata we yamuzaala alina noonya lwaki yeesiba kwoli gwe kikyolaba baagala muyisaamu gaali era bye baalimu okitegedde
ngasa akategeerako bali baagala ijisa mu nsereko ne bamubeerako batu bamuweebudde bagenze mu DNA batutemuzeeyo ebiki ekivubuka si kyabwe naye nga tetumanyi twasoma ku science nti omuntu afaanana abantu musanvu mu nsi. Etteeka liri 50-50 liri 50-50 lisobola otereezaamu kuba badde bagoyinze wrong lisobola okunyigirizaamu ate sigamba nti terisobola nyigiriza kuba teriteeka litanyiga linyigirizaamu teriteeka litanyiga linyigirizaamu kooti zigenda beera bize teriteeka litanyiga ya naye nga of course ina gwe linyigirizanga eggulire yandyagadde oddikuba naye obujulizi babumukwese kubanga wabaawo mu butuufu ebintu ebikuba ng'ekintu omwana bamukuba wali omuzadde akuba omwana just kasoda oba munnyo oba katole ka sabbuuni naye nga tosobola tolina kikwata kipositinga olina gwomenya omutima omulala olina omulala atagenda sobola leka mwana we waka omwana gwe bakuba olina omulala atagenda kuddamu kwesiga mukozi wabula ebyo byokutte bitwale ku poliisi onemusigala mu kava nga banyigirizibwa ekyo kitu oba abaana oba abakazi oba Faruku olina eggulire lyogenda olaba nga tuufu nga weetaaga oddikuba naye ng'obujulizi babukwese awo bife balingeko abamu awo okitegedde obanga olina okutiisibwa okwenjawulo ogezza naye oba olina obujulizi olikuba okitegedde olikuba ne wano waliwo agatakubwanga obujulizi obulina wegali galiwa waliwo agatakubwanga obujulizi obulina naye nga bagambye ekigambo kimu nti ogeza akuteerako akamessage nagamba nodiritinga n'essimu noyagala oginyike mu asidi akugamba atya essimu yongirina ogeza obeera kasangati mama wo talijinja oyaba atiisa nagamba tokolera kololo n'ateeka wano mu kapitoleta nti ogeza nga bamukubako ekintu atyayo nga ne mu basezaala atyayo va ku bano balwasa ng'oli atya ne basezaala be lwa kigambo ekiri ku social media okitegedde just omwana yakiwandika buwandiisa ati abaana bali awo ku social media ng'akaaba n'essimu n'agisuula nanze bino ebintu nali simanyi naye vuma ne yabimuyingizaamu naye nga propaganda bantu kupostinga bintu nagalaale. Alright, mwebale nnyo mwebale ddala bwe bito we biri mbadde n'engobi nga tutematemamu Honorable agamba ki? Honorable gyali Honorable Agga Faruku uno yakomyewo Agga agamba ki? Wali omungambye nkukooneko ngazze nkukooneddeko wano Agga ali ku biki? Saagala mukubire nti nakoonyeeko nga ki? Yaddawa yagwa ebintu ng'oyogedde bingi ali yaddawa yabula yatya yali ayagwa ate omuntu ali mu ntebe agwa ali luddawa waali okay mugambye saagadde mukubira simu tumutumiddeko nakubiddeko Faruku Kagaba ali ku ki muze Kagaba ali ku ki David yabamanya nti yabeera nabo eyo. Alright, mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time.